Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Kuwa transfer tebasobola bagamba nina omukyala w'olubuto kangende naye. Banange nakyogera ku nengo manyi muganda wange sigenda kwemula byamabye abantu bafu abatutwala. Ninvaayo. Omukyala n'omuleka mu kayumba. Neka mu kayumba nenga naye mbasasude maaso emyezi 3 tekwegamba tewaddamu kumulabako. Naddamu nimulaba nga amaze okuzaala. Omukyala oli ginagenda ekyengera wakimesa omukyala nandagira nti abadde kuwane yazaala omwana muwala. Nze ndi wabakomya mugamba ajje usiika ku taxi park abuuze nti njagala asikaali Kawanga Paulo. Onansonyiwa. Tujja kwogera nga bwe nkubuuza. Yesebo. Bwe wagenda nga bakuwadde transfer yali ya Wantebe? Iyo ya Ntebe nga nkuma ku virus. Tebakukkiriza gamba nti kanzireyo kuba naye ndabe gwe naleka. Muganda wange tebanzikiriza. Nimbeera okati omukyala n'atuuka kase n'avunika n'atuuse ekyengani obubaka olina akomayo. Mpulira. Bamulagira n'ajja ebusiika ntisinkana. Kati nga omulimu gwa busirikale nguvuddemu. Omukyala ajja ebusiika n'ansanga. Ng'aliko baby. Baby girl. Baby nga wa myaka emeka ba wa myezi emeka? Myezi nga kakyali tekanaba kutuula ku bigere. Ninsanyuka nnyo okuba nti omwana omuwala baganda bange nfiirako nnyo. Naza ningamba nti omwana akaaba ayagala erinnya. Omwana nimumbulamu erinnya lya maama. Maama w'ani? Ye Kataike Mariam. Era omwana yabamuyita namuwa amaanya ga Mariam Kataike. Kakati obuzibu ki bw'olina njaga tuyiseyise mu bwangu? Obuzibu bwe ndina njagala omwana omukyalo oyo banga waali. Toddangamu kumulaba? Tindangamu kulaba era yatuuka ebusika n'agamba kangende wakasima ebintu. Bwe yagenda okima ebintu teyadda? Bwe yagenda okima ebintu teyadda? Teyadda n'essimu yange ne banzibako kiina simu oba naye gye bamuwa bamubbako simanyi. Omuwala oyo kakati lwaki omukazi ono wamulagajjaliramuko nnyo asikaali? Mazima muganda wange ensonyiamba kikozesa kulagajjalira. Walagajjalamuko kuba kati ate agenza okima ebintu tomuwerekeddeko lwaki oba wali omwagala tewagenda naye? Saasobola muganda wange. Kakati mbuulira we yaddaawo nga zeebusiika wapiica. Ayale nga Nenda mgana lwaki tewapiica? Byaliwo. Byaliwo nenga ekitegeeza nagira mwana oyo gy'azaala omuwala oyo naye nga byaliwo bwe yajja. Yesebo. Akati omukyalo ono y'ani amannya ge? Omukyalo bamuyita Alieti Jalampadde. Alieti yerinnya lyali akuwadde omukazi gwazaalamu walagajjala nnyo walagajjala nnyo. Taata omuwala oyo baali bamuyita Christopher Mwanje. Ng'abeera wa? Kakiri. Kakiri. Yali akola mukida walime emukono. Ogambe nti wakuma mulaba mu 210. Yesebo. N'omwana. Toddangamu balabako. Sidangamu kubalabako era nze ebifaananyi by'omwana n'abindekera era nimbitwala ewaka epalisa. Ng'afaanana abe wammwe? Origino. Nnyo kuba nze kyentatuukiriza kimu kyoke kyeyamo kyange kyenkola ku baana bawala. Omukyala wazaala omwana nsala mbuzi. Wasala? Saasala nti yapa wiiki emu yokka neŋŋamba asikaali n'ebintu babikola ebyo wanyi muganda. Walagajjala muko. Era nsaba kisonyiwo obanga abulira obanga waliwo omuntu abulira amanyi omuwala owabeere. Kakati we yakuleka ng'agenza okukima ebintu wokyali? Ewe nkyali. Olaba tadde ayina ebyamugoba. Nedda alabika nti oba simanyi nange oba yakusanga olina abakazi abalalalala. Nedda sirina era muganda wange wembeera nga wandiwo nonze nali ntyana okufuna eno mukazi. Naye kati olinayo? Sirina era mbawo ndimuweta kugenda palisa. Nze mala n'omwaka nga simanyi omukazi wafaanana. Iyo kikola otya? Masturbation. Ekitidde nkyogedde ku lediyo naye nga embeera yenyimirizaawo. Kati omuwala oyo mbadde ndowooza nti omuntu amanyi omuwala oba amanyi Christopher Mwanje w'e Kakiri. Eyali akola mukida walime. Esebo.
alina omuwala bamuyita Alieta, alina omuwala Alieta, alina omwana bamuyita Kataike Mariamu. Esebo. Nze taata w'omwana oyo amaanya g'ekika bayita Ngiri Sabani Okecho. Yegwendiri Shabani Okecho. Iya. Nzaliwa Palisa. Okay. Musaza ly'ekibuku Gombola Buseeta. Kale. Tunafuna kye tufunyeyo ai namba y'essimu tofaayo nze njirina. Esebo. Tunamufuna tujja kubanga tukubira. Neyanziza. Tujja kumufuna. Bwaka kibwomuwa. Nti bw'obaze kino ekinabaawo. Wabaze. Wabati yafumbirwa. Oba yafumbirwa. Nze njagala mukazi wange na mwana wange byombi bibiri njagala. Niwaba yafumbirwa Sebo. Oyina kwagala ko kimu Sebo. Niwaba yafumbirwa era okyamwagala. Nkyamwagala ddala kuba nze baganda bange ku mukazi Omweru nfuyira. Kakati omukazi mweru. Omukazi mweru. Omwana mweru, omukazi mweru. Kakati bw'aba alina omusajja omulala ogenda kukola otya? Yabanga tyamwanjula nze ino kumwanjula ino kumusasula. No kumusasula kuba ffe eggwanga eryaffe zigula nte. Emboozi yo teggwa malojjo naye nga walagajjala mukko. Munsonyiwe nenga binalimu ebyo byambuzaabuza embeera okutuuka kufuirwa emaali eyo. Tujja kuba tukubira Mukama akukuume. Mugambe yonna akagambo konna mu Luzungu. Akagambo mu Luzungu kakozesa nandikakozeseza ne lwakuba nti okwagala kw'omukyala weemwagalamu mwagala nga wabweri nnyo. Mu Luzungu kye ki? Tekisobodde. Mukama kuume. Amina Sebo. We mumpulirira nfa mujje munjuweko amazzi. Omusajja atukoze ekigambo ekitagambika. Wangi? Mukyala gwe yawasa oyo. Aliwakasa alya ssente. BFM kinta buli ky'omuzika ekisinga bayira handu bali endowooza zammwe nnyingi zizze wano nga mwagala okuteesa ku nsonga y'omwami oyo w'Ebusiika mukowe bali nnyo Kato Godfrey Busiika mama bwaku bamuziika olunaku olw'enkya katumpeereza gye bagenda okubanga bamuziika ate tulabe nga bwe bitambula. Wangi mama Kulesi akadima mama Kulesi naye bambi mukyala gwe bambi bw'oba owulira ku mawoba waakwagala oleete n'omwana naye oba alina kye yalabayo tasobola kuddayo banensigadde nti mama Kulisi afumba ekigere mbirizi banesesenkana eruweero nga lumu mukamwana abatwazise ku bulamu mu lugo ogamba ki? Obukadima ne kabogoza nze mu lugo Emma oyo omusajja anaaba alinze ye omukyala omwami afuna omusajja omukazi omulala afuneyo nze mu lugo Emma Kijumba Kochi nnyo ow'Ekijumba Kochi mu lugo Emma mugombolola y'e Rwanda wennyini kandabe ono atugamba ki? Kadima baba wana omuyaya akutulisizza kasabuna nayo omuyaya antulisizza ebyokukola kyewali kale mubeere bulungi mweraba.